nga nfunayo nga babasalira yikanga 3 oba 2 nga muzirima nga musigala nga mulima mugattako babagatireko ku ssente mugule ente kati nga mumala okugula ente yammwe mumala okugula ente yammwe ng'ate musigaza oyoko olubimbi luli kati okumanya ng'amayembe mabi nnyo era mazibu nnyo tekagenda yamba musajja waffe nze nkubuulira amazibu tekagenda muyamba okujja nga ente yaffe tugigula gajagala terimu munnyo mugira terimu munnyo nga mukirya essanyu lyemufunyeeko okuva omwaka mulamba banayenze ndi mulabe wa sitaani walama bwebanga otulaba ng'olina essabo ng'owuli essabo olikooye nkusaba ompite kangu ngenda kwokya essabo nditule namu bwe nti tegagenda kuddiza bakafaya nze ngenda tuuka wali nga gambe mwena kati masabo mwena amayembe agalimu na buli kimu kyonna kyonna ekirimu kati muli mu ngalo zange muli muya Yesu kati awo ngali ngokye tegagenda kulumbagana kati Matayo bw'aba yali alya enva ezitaliimu munnyo kikati kikulagirawo kuba kati fe abalokole tuli mu bintu ebyo bayitawo nze ndya bulungi omunnyo gwange nze siri mu bintu ebyo simanyi eddembe liri obuntu kati baali mujjako kati mukomera nawe era takyalya kati ebimu byayagala ave ewonisiga sino nti Matayo ayagala ave era alajja n'abantu mumuyambe naye kati bano bonna bakalule balagawa kalule aliwa kalule yakumakudda naye okimanyi kino omusango byokusaaga okimanyi kino Matayo yali nothing ekyo kigambo ndowooza kyekisinga ekituufu atusinga ebintu by'obulimba nabanyumizaako bulimba ajja mangu nnyo bulimba n'obugagga naye era bulina olaba soda bwe tuba okutegeera nti omuntu alina Katonda tetukitegerera ku bugagga bw'alina kimanyi mungi wali abagagga nga yazze wano ffe tumusinza Yesu naye nga mu bugagga by'obugagga by'alina tudda waliwo ng'alina ebyobugagga bingi ekyo okutula n'emmotoka ffe zetuli okuyanira kati dola zetuli okuyanira kati ng'azirina naye nga nze lunaku nkebera ku dola euro pound rate weetuuse ekyentegera kiri kimu motoka gundi era nze emmotoka yange nagigula teri kunvuga teri kujinjoleza nakola dda pulaani kujeyoleza kwange kujevugira gwe bagireeta nkeera wali ku driving school kati ngenda okujja ngoyize okuvugamu manyi omuokuvugamu naye okuvuga getaweka ebyo bimanyi manyi ovuga emotoka kale nali nga nziba nga nzaavuga ezibaawo kubanza lyakulira escape muyali abajjawo nga bamaze okutegula nga tumaze singa bamaze tebakola nga twategulanga ffena nawe era mubateguzi mbabulire era musajja waffe tumusabire saagala tumwogereko okusinzira ku kyewandikwa kiri kwa Mukama wanaamusonyiwa asobola agenda kubeeyo nga ayina mutya enjawulo kati naye n'ekirala nti bagambe kimanyi kino nemunawandiika nemuna hashtag nga free Matayo kimanyi alabika biyinza obakalira ku mimwa ozi kati olaba waliwo battles ezimu mumanyi lwaki abantu abayamba abantu ati abategeera wabeera ng'ayamba abantu takyagenda ku street kuwa kuno bwana buli ku nguudo sente zireeta wabasumba amu ne bazirya balala tukikola mumanyi lwaki ojja kugenda oyamba omuntu nga ali mu bbato na Katonda olutalo lwe ate nawe oluyingiddemu olutalo lwe na Katonda kitegeeza nawe otandise okulwanagana ng'ali ku soja asawulira kibonero ky'omusinzo
ali ku sweet asavinga chimaniro zo gwe no chikwa gwesente zino zibatwa by the way abamu tuzirabanga omukisa yes zifuuka omukisa kubanga tuzisabira zifuuka omukisa no chimanyi tino sente zisingirizo omumu ziba zigulandagamu zabulamu bw'abantu era sometimes omuntu atamanyi kuwaayo mu kyaki tasobola kulaba gwe ng'owomye banyo omusumba oyo naye nga tobeerangako n'omulaba nti esaati gyambadde eteranka bulungi totandise matabi yagitayagala ebyo abantu bajja mwakasi ate yabuguze kasambu ate obukomo bwali buyamba katutuukeko obukomo kubanga programu nze nokuba ntuse ku bukomo nabuze obukomo gakola byamatabi nabuguze kola byamatabi kubikula bulimba bwamatabi era ngenda kujja wano nabo obulete muneeno Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke, tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale nkwaniriza ku program podcast yesoose ku channel ya Fene Nungi olwalina kuzomwezi ziri 21 mwezi gwa 7 2025. Kikwate bulungi nti yasooka program zo zigenda kujjanga nga tudiscussinga ku bintu bingi nnyo bigenda kubanga bigenda maaso mu ggwanga mu buli sekita tugenda kuba tutuukamu wano ku expo eno yegguddewo. So ogenda kuba ogirindirira, ogenda kulaba ng'abantu ab'enjawulo, ogenda laba faces ez'enjawulo, gw'ogenda kuba gwa kusharinga, kutambuza butambi, kusubscribinga. Abakulu nina basatu babiri beddu onako olwaleero naye nga tebannatubuuzaako kansooka enzijjawo bakama bange tutandike omulamwa gwa leero kuba gwa nsonga abantu mulina ebibuuzo bingi ku sayidi ya Katonda ne ku sayidi eri ey'ensi abakulu baagobedda bumale okubitutangazaamu. Ampiseewo omugagga wa God Heals Herbal Medicine ono buli kika kya ndwadde gwe kyolowoozaako ekikusumbuwa ulcers, olina sinuses, olina diabetes, brain tumor, sperm count, olina syphilis, buli kirwadde kyolina bakubire namba yaabwe y'essimu eri awo wansi bagenda kutuusako eddagala lyabwe wonna w'owangaalira ku mulyango gwo ku nkola ya delivery. Ate n'ekirala bw'oba oyagadde okuba approachinga directly osobola ogenda mu Kampala mu kibuga wakati oba n'ogenda mu mambuka g'eggwanga lyattu Uganda mu kibuga Gulu n'ofuna services zaabwe. Twabeesigaye ensonga lwaki twabaleeta wano bagezeseeko ow'obujulizi. Mwabalina emikolo, guess what? Alpha Media Production, Cuts of Export TV ku noti 770 omukolo gw'oba oguwadde ekitiibwa. Topangisa tenti za bbeeyi, gawuni za bbeeyi, emmere ya bbeeyi, kyokka ebifaananyi bigenda okusigaza obujulizi nti omukolo gwali manku bakiyita bate ekigambo ekyo makunale. Ate ng'ebifaananyi byo byayise resolution esibanya obutambi bwekwata jangu omukolo tuguweesa ekitiibwa mutuwe emirimu feve nyini bw'ogenda olaba ku mukolo gwo nga tuzza oguweesa ekitiibwa. Ngenda tandikira ku mukono ogwa ddyo omukulu Musumba Peter Sekitoleko atubuzeko, then akazindaalo kakasuke bukolokolo paka w'omusumba Angel Gabriel Kango okuva e Matugga Crop International. Musumba atubuzeko kama yebasibwe abalabi baffe muliyo muti eyo sanyusa okutegeera nti gye muli. Nze Musumba Sekitoleko Peter kuno tuze ku podcast tulina tugenda okudiscussinga wamu n'omwana Soda mu Musumba Kango. Basaba kusaya attention, basaba gobera programu eno entandikwa tutandise. Njagala ogobera egenda kuba nyuvu nnyo nkwegaide beerako. Ate naba kusubscribinga kikole, ate nawe atagenda mu comment section nkwegaide leero gendayo teekayo comment yo. Ate era nawe atasharinga ko n'abalala
ekintu kigenda kuba kirungi nnyo mu linnya lya Yesu. Mujja kwekanga nga nkubidde kapiito ku podcast naawe n'obeereyo ng'olina information osobola okujja n'ogamba naye njagala kuchallenginga musumba Peter oyo njagala kuchallenginga musumba Kango bano kye bamanyiko tebalina buzibu bakkiriza challenge as long as ng'oli mukkaka mu manyi okukola discipline mu kamwa ko nga tomansa ntungo ko basajja basumba tosobola bayisa wa gravity musumba Kango abakulu bambulizeeko. Abalungi abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amanya gange Pastor Kango Enjoga Abdieri, Believers on the Local Ministries, bwe buweereza bwenvaamu ndi musanyufu nnyo okuddamu okubalaba nate abatulaba ku Expo TV, era njagala nze kubasaba nti tusubscribinge tusharinge kwegamba ffe omulimu gwaffe kubabuulira njiri kati mugwamu gwa kuwulira naye ate naawe osobola okugamba nti no kambeera ekitundutundu mu kubuulira enjiri eyo naawe n'obaako n'omuntu gw'osindikira kalinki n'asobola okubeera nga abaako nekyayiga kambabuulire bayibuli webeyogera wetwatusomesa kukkiriza okukkiriza kusooka nakuwulira nakuyiga obeera nga towulidde tosobola kuyiga ate bwoba toyize tosobola kufuna kukkiriza so n'olw'ensonga eyo nti tugenzeeko okusyalinga buli nti buneeno abantu basobole okuwulira ekigambo kya Katonda. Neyanziza basabale banyabo ennaku z'omwezi zigenda kubeera 23 guno omwezi gwe tulimu omukulu gwe tuzze okugerako olunaku olwaleero bagenda muzza mu kooti ku misango egigambye omuzungu akiyita hate speech zeyakola ku First Family waliwo omukulu yavaayo n'amukuba mu mbuga ng'agamba adifendinga kifaananyi kya State House naye obujulizi bwe bamusaba obujulizi tebubaawo kataliko wa Musumba Peter Nabi Matayo kiki ky'omumanyiko kyewamuwulirako ky'omumanyiko n'ebigenda mu maaso ku ye olina ky'okimanyiko. Matayo yatrendinga nnyo kyemmanyiko nti yali omu ku bantu abalina ne abadde alabiri oba baana ba albino namagoye abadde alina ne ofiisi yawe Kasubi awo agendanga wansi mu kako kinoni kikoni abadde ageza okulaga nti alifaananyi kya Babavanga omulaguzi Babavanga naye kyamulema kuba Babavanga ye tebamusibangako abadde nga tulaga nti mwali nange sikiri omulembe gwa Babavanga teyalikutera Musumba Kango yo enkola ya sisobola kweganya Matayo na Musumba Kango abali mu states zanjawulo ate ne Musumba Kango if I'm not mistaken bamusibira yali tanabafuuka ki yali afuuse Musumba wali kyali nyugunya yali akyali ajja tutangaza kuba sisuubira nti emitayimbwa yakagenda naye nga wetwogerera abasajja banneegatidde kati so Matayo wengambidde nti yali akola ekifaananyi kya Babavanga yali ye tebamusibangako ebbanga lyonna kati ye yali ali awakola awa prophecy actually ndowooza tewali enemu yali etuukiridde muyinza obutabitegeera naffe yatunnyonnyola ne Abbe ne tubitegeera kati so Matayo oyo kyemmanyiko tewali nnyo kyamaanyi kyemutegeerako kusinga awo pozi Musumba Kango n'atubuulira kyomanyi ku Matayo sajja Katonda agezaako okulikulutinga enzikiriza ey'edda agizza atuggyeko eby'abazungu. Nze kyenyinza otandikirako ku Matayo nze omuntu atayingirira muntu newaba nga akola obubi kasita njogera amazima n'agategeera siraba nsonga lwaki mba musika okola amazima okukukasa omugamba kasita mugamba okusalawo kuba gyali kakati ekisookera ddala Matayo yayita we yalikomye badevu agenti tubalabye kubanza omusawo muganda simuyita muntu nganze muyita devu agenti kati Matayo nabbi gwotaddeko ekitayito ya devu agenti nze kasita nze Matayo simumanyi okujjako simumanyi saagala nkulimbe naye bwe namulabira wali wamu wokka we namulabira nti no devu agenti nze Mukama gye yasooka okumpisa asooka kumpisa mu busamize na bulogo
obwo obukomo bwatunda mbumanyi nnyo n'okusinga ye kubanga buguziza abantu bangi. Ojawo obuvumo ogamba nti omusingo bona. Kati nze ne mukomera gyali gyamaze ebbanga gyalemedde nze navaayo kitegeeza musingako levo. Oba gwe emisango tewaliko gyaliwo omuvumo okusinga. Ate yalina akasango kamu nalina 6 nga mulimu ne akwatira nsawo. Tuzongera mu nsolo empitirivu. Human trafficking, murder, gw'omuntu n'ebirala nze omuntu omu bwe yaŋŋamba nti gwe kasajjebe nenvaayo notta n'okukusa abantu. No, omusenza mugezi gw'alisoma Agivudde mu Luganda. nzenza mu Uganda eno gundi eno mugisimadde Podcast. abo ekimeeza kukimeeza kyekubidde soda genda bandaga sitegeerayo naye kangizeeko okubabuulira akatu Matayo kalimu kubanga abalungi abatulaba bayinza okubeera nga bo tebakategeera naye nze nakalabako nze bwe bayisobola okunkwatira emyezi 7 Matayo balimukwatirayo emyaka 10 sikwesukkulumya gwe koko. kyengezaako kugamba Matayo yagabanga obukomo naye nga tamanyi nakibukola naye just olw'okuba yawulira nti obukomo bwe wabukomo bwa misambwa Oyagala kunafuya amaanyi gagamba agamuliko. Kati alien nego kamanyi alien kasobola okugenda ne kasumulula amakomera gonna mwali bekamujjayo yagamba akkiriza mu alien yagamba aliko yalondebwa. obanga obadde okyajjukira ng'ojjukira bulungi yagendera e Misiri yagamba nti azze n'obumenke bw'e Misiri obwa kabaka Falaawo si bwe kiri. By the way no nze ate banaye badde vagent balina enkola zaabwe banyumizanga nga nze nkyali mukomera nga bangamba waliwo akasajja kazze bakayita Matayo nabbi w'amaanyi nnyo nze nali namusinkanyaawo nga mpadde akakomo ako nga ngenda kubba kyeri nga tebankwata naye nga sinabakatereeza bulungi bino ebintu nze byansanga nayo mukomera munda. Tegeza musumba ka mukomera wakavaayo. Mukomera nze nakavaayo emyezi 5 nawereeta Ese bonyiriridde bwe. naye soda kibagwanira mwogereko nti nyiridde kubanga ne kasejjibere era babyogera nnyo atali kawunga oyinza ogamba tubadde tulya kwemu. ate kati kankubulyeko nze ekirala nze banteeka mukomera kati kansooke nkibulira abantu engeri kubanga eyo program badde sijogerangako era mbadde sagala gyogerako naye era tujjagala kubanga twagala tulabo b'amaanyi g'Amatayo badde sagala gyogerako. Nze natuukayo mukomera ekyansiba kyenayitanga obusibe bwe nalabayo bwali ndowooza kubeera nti sobola laba abantu bange sobola laba mukyalo wange ali eri bweru anyirira bunyirizi ayina kati naye bino ebirala Bayibuli egamba nti ekitone ky'omuntu kimuseguliza ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Nze natuuka mu kkomera olw'okubanga nali musumba nali muweereza wa Mukama natandikirawo abantu banjagala nze saalya kawunga ka kkomera Tegeza ne Matayo ali alagula aluma kali ati kankubulyeko ekintu kimu nze saafuna mbeera eyo nze natuukayo bandabirira abantu bandabirira kati kankubulyeko eyo nze mukomera mwe nali mwe muli Sebuufu Wapaye mwe muli Sipapa mwe muli Besigye mwe muli Abedi Bwanika mwe muli ono omugagga gundi Kajubi mwe muli omugagga Kazinda gwe muwulirako gwe bagamba gwe bavunaana omusango gwa sente za kyogamu zonna ate era sente azirina njogera eri gye njogerako wali abagagga nga tebamanyikiddwa naye nga abamu ku bo nga balina ziseero mu Kampala muno balina ki era munaye tebantwala mu bwalemeddemu kati olaba nze singa sali mu liga erisembayo kati anyway nyenda no actually naye mumanyi ebyaddala lwakuba nti no level zino zawukana kati level y'amaanyi oba ey'emisango byonna era n'amaanyi gali mu level kutalina amaanyi Matayo tuza kuŋŋamba nti alina amaanyi ng'olina omusango gumu ng'okyaliyo
nze bansiba kankanso kemala okutereeza mukano nze bansiba mu gw'omusanvu ennaku z'omwezi 27 nemalayo emyezi 7 ebantamu ennaku z'omwezi 27 kitegeeza ki ekyo musumba atuwulireko okuleeta 7 Perfection. kyogera mu Luganda Etegeeza kutuukirizibwa. kati mukama watatuwa ennyo mwoyo sirima nakisana zijavirayo kubanga waliwo omuntu ayogera ekigambo nogamba nti oba musune mutuukirama kristiani ategeere nti no tujja kutugenderwamu Kutuukirizibwa. kakati nagenda mukomera obusibe bwange bwali bwapulaningibwa mu nsi y'omwoyo naye bwali tebwapulaningibwa mu nsi ya mibiri. Kati nze bwe natuuka eyo nyina ebintu bye nayiga Katonda yandaga omusingi gw'obusibe era lw'ebijja wano nga nze kusomesa ku busibe ojja nakwewuunya omusingi gw'obusibe oba ekintu kati oli kyalimu owa alien wa bumenke oba obumenke kyatanaba kutegeera oba abamu abagezaako bambi okugoberera ensonga kyatanaba kutegeera ekkomera nga lizimbibwa liba n'emisingi gyalyo. Kati emisingi gyalyo egisooka giri etya bakwata akatandikire ku upper prison Luzira oba Luzira ekkomera lyonna okukkirira okuva eri wansi okwambuka anti waliyo Manchester Bay Kampala Limandi upper prison biri awo wamu. Kakati ebintu ebyo olusozi olwo ng'olusozi mu lulimi Oluganda oba olulimi olw'ennono z'Uganda wano olusozi baluyita batya baluyita Muwanga. Bwe twabeeranga mu nsi ey'Emisiri kye bayitanga Muwanga bw'oba nga oyagala okuwanga okola ekitambo okiyisa mu kuwanga, bw'oba nga oyagala okola ejjembe oliyita mu kuwanga, ejjini oliyita mu kuwanga. Kakati ebiseera bino bakututte mu kifo kye bayita Muwanga oba kitegeera. Kati wobanga gwe toli mate yali kiggo anti ngenda ndikunyonyolamu katono nnyo emisingi gy'amakomera nga ntuuka ekigo nagenzeyoko yewali negundi negodo nagenzeyo okulabako ku godoni. Kati ate ebintu ebimu bituyigiriza ekintu ekimu kituyigiriza ekintu kimu bannange. Katonda aba tuwadde ekirabo oba n'atuwa amafuta tekitegeeza nti nate tudde ku nsi ku bya Kaisaali tutandike ebimanyiira. Yatugambye ebya Kaisaali tubye Kaisaali n'ebya Mukama tubimuwe nga Mukama. Tojja kunsanga nga mpisa mu mukulembeze w'eggwanga amaaso mbulooba Mukama yampa nnyo ekisa. kitegeeza okakasa amafuta yagalina Gordon. Nze si bimanyi nnyo naye just naye ensonga lwaki nakyalako Luzira nali sikyalidde ye ekigo nali sikyalidde ye naye kyankwatako kozi nawulirako ku sitoole ye kandi ngamba owange Keni nti olwedi ndi munda mukomera ndi mu kuweereza kansinkana omwami ono njogeremuko naye. Katonda bw'atuwa ekirabo ekyo omanyi sikati nze nzomanyi nze kale bifane ekyokwasama kubanga nze Katonda amba kirabo kyakwasama muno nga njasama wensumululira abantu basumulukira muno nga njasama gwe muli bwa Bayibuli yogerera nti wolondanga omulimu ogw'okuweereza Katonda oba olonza omulimu omulungi ogw'okwasama anjira kutandika na kwasama ebyo ebyo twabeeranga twewombesi kati ng'ekinankani ng'ekiti ekitambiro kya misa twawandiika ebitambiro bya misa buli kitambiro kya 10 tekirina n'ekimu kye kyatuyamba. Yena kunyumizaako ku sitooli y'abasajja olwaki batandika okukola ekibiina kya Kalanzimati. Musumba omwami ono yavaayo n'alaga nti atyobodde obulokole gwe bukkiririzaamu era tabukkiririzaamu n'alingako n'amapeesa adizaavinga okugatta eddoboozi nga mu calling for his freedom.
kale Bible egamba Mukama tasanyukira fa kwa munno. Kubanga kati Matayo newankubadde nga yali naye kati obuzibu bwe tulina ku mulembe guno. Matayo kyatategeera newankubadde mbulazi wano ku ngenda kikwata side B. Matayo kyatategeera kikino. Tiyamanya byayogera alina byogera atya. Ekyo kyamulema. Kati Matayo newankubadde nga yali tayagala bulokole nga awoza promotinga nnyo indigenous culture oba kansangwawo. Kati obuzibu bwe yateekawo teyamanya bwalina byogera kubanga si yasoose okuba nga alagula nga yeetadde mu kiti ky'okulagula. Sijakantala naye yeetadde mu kiti ky'okulagula. Abalagula ne ku sayidi yaabwe ebaaliyo bavanga waliwo n'abalala. Kati kyatamanya kutya bwayita kuleeta bigambo ebyo. Kati nze wenyumusaaza ewaawa Matayo yandisaanye kuva mu nkomera kubanga yeetaaga okulokoka obudde bugenda. Bino tuli mu biro anti kati ono musumba kangu bw'asanga ate ng'aba Matayo baba tebagala kuwulira kuba kati Matayo alina ekiti kyeyagenderamu agamba yagenda nga nabbi ki Matayo naye ng'owulire yagonze olaba era asitwayi tutudde wano musumba kangu Matayo yagonze n'aba teyagambye yagonze. bw'obeera mukomera bw'otaba nnyo munywevu mu Katonda ono waffe obulokozi buli pulani ogisala. Experience experienced inmate okitegeera inmate abamusibe. Lwaki ngamba bwenti oyo ekomera lyonna ng'omaze okubeera eri munda bw'oba nga toli nnyo waddala lwakola nimba netaasa okunyonyola ku misingi ne tuvaayo nga toli waddala okimanyi osobola n'obutaloota likuwamba lina amaanyi gaalyo. Maama kati olaba nze we nasoboleranga okolayo kagundi nasabanga nyina kuzange zituuke ezogenda mu kooti. Awo nga bakuwa engoye ze ezaleeya bamala okuwa engoye ze ezaleeya ng'ozambala. Kati bw'omala ozambala nga mugenda mu kooti. Kati awo ng'ogenda mu kooti ng'ogenda oyingira boti mu kooti mutuula eno mu butebe ne mulindirira nga muliko empingo. Kakati bw'omala okulindirira mugango w'ekitalo bajja ne bakugjako we bayita amannya go tokkiriza wagenda mu kaguli nga toggyeeko mpingo. Omanyi mbetera nnyo okunyonyola abantu nebaga nti okufuuka omukulembeze tosobola gendayo nga tuliwaliwalikonda tosobola. Kakati wemala okugjako empingo kati awo waliwo ka siteepu katono nnyo okuva awo okutuuka mu kaduuku. Kati ate otuuka woyimirira nawe obeera ng'era aliko empingo era obanga ayambadde olugoye luno olw'obusibe era obanga ali mu kikomera ky'obusibe oba mu bbaasi y'obusibe. Akabangirizo okafuna wano wositukira newenasobola okutekingira advantage okukyalako omulamuzi ngezeeko omulaga amazima. Nagifunanga kuva wano eno ku ntebe nga bakanzijako empingo okutuuka kalyanga akayingira wali. Ate nabo babeera nga abakimanyi nti nno singa bakuwa distance ennyingi waliwo abantu abatekinga advantage abategeera ensi y'emyoyo. Oyo kyogedde nti wakyalangako omulamuzi okyalawo otya nomwaka ka piriyodi bakutwala mukagulire ogenda mufeesinga kati gwe nkyala kijogamba. Nze ekintu kyenasinga okutegeera mu nsi ya Mukama Katonda ekisinga amaanyi ku nsi yonna nsi ya mwoyo. Okyalo kakati olaba essala gye tusaba eva kigambo omwoyo guno gw'ekigambo bwe gutambula negenda gutuukiriza essala ze tusaba. Naye kakati jjukira eno obeera musibe bw'obeera osibiddwa balina n'eŋŋombo yaabwe nti oba musajja toba na bintu. Teri ssala Katonda ajawulira nga yamusibe agiwulira naye weetaagisawo ekisanga kingi
enkolagana nayo ne Katonda ina kuba y'amaanyi. Kubanga wali obeera affected oba mukirwadde munda. Paulo ne Sila tebaali mukomera. Bali mu mukomera. Naye bo basibye n'ebigere tebaasabana. Yati bote kugezaako bali. Ate kati otosobola kubageza ku matayo. Kale Katonda kikiteke nga wose. Katonda wa simolo ki? Kiriwe kiti. Gundi eyo kino ekigambo kye mbadengezaako kunyonyolako. Nze nyine enkola yange nga nze Pastor Kange ekirabo kya Katonda kiyampa. Nze siri wanjawulo nga siri nga abantu Katonda bawaako Mukama waliwo abantu Katonda bawadde omukisa. Namulagako ku ggulu. Namulagako akatundutundu. Kati ye n'osanga ng'agamba omulala alabye eggulu. N'alabako ekitundu ekirala. Oba naye n'alaba ensonda endala. Oba akatebe akamu. Naye n'atandika omuwakanya. Nze siri bwentyo. Logical statement gye nagamba. Ti abantu abanyumiza eggulu sese bwe mwali nyumya bubu. Ebintu ebyo sibikiriza. Omanyi lwaki buli mwakinyumya buli mwaita version nyingi. Sagamba no Katonda ensi n'okujjula kwayo nsi nnene. Katonda waba yagadde okulaga eggulu gwakulaze okuze n'obibuulira abantu. Kitegeeza nange ajja kuntwala ndaga. Anti musumba bokera ku macha gwe no ngamba eggulu it is 7 heavens. Ona ngamba it is 6 heavens. Now you are talking about the same thing. Ona ngamba 5 heavens. Ona 4 heavens, 2 heavens. Akati nuze nkobuleko. Zate bukyangenda yo nzisira banga ko lya kubiri. Okujja ko walero mu kuyingira wano. Zo wentobera mu gate 3. Ninga ategeereza sukesa. Kati buli omu Katonda amulaga kiki? Tudde mu musebe. Kati yezaga yabadde ayogera. Kati musumba Kanga watangazaamu. Kati wabuze ekibuuzo. Akijjukira. A deserving of freedom musobola okugatta eddoboozi abantu bonna. Ekituufu kiri nti mugundi Matayo alisaaga. Kubanga first of all is our fellow Ugandan. Newankubadde ayina ekkubo lyakwata nga si ttuufu. Ekyokubiri ate era Matayo tumwetaaga alokoke. Newankubadde naye asobola okukkera naye ate he can manifest more ng'asobola okututumuka ennyo ng'aliwa ng'ali enebweru. Kati ekirala tumwetaaga kuba kati mukomera kati ekkomera liri kati kumujjamu liri kumuyigiriza kuba University of what? Understanding. Kati kyetaaga byayize akomemu mu society abiteekeko mu nkola. Tagenda kudda mu bukomo bwe. Obukomo ajja buddamu kubanga ayinza obuddamu ayinza okulaga nti ayize naye ng'ate asigala abikola. Naye kajjukire ekyamusibya si bukomo. Kwogera. Tamanyi kwogera. Statement ya Kolusuula Ennyonyi. Tamanyi kwogera. Kati okwogera kye tulina kati okukolako. Kubanga soda okimanyi nti ebigambo bissa. Bulungi. Abantu abasinze okufa wano mu nsi yonna ekisinze okukwata bigambo. Ebigambo bissa. Era olaba nekanze nkubulire kino. Ne Bible yennyini etuwoninga kuba kati bamatayo ng'aba ate baga kusoma Bible era nsaba nnyo mukomera musomba kati otero gendayo abantu nga basana okubulira enjiri naye okusoma Bible kuba matayo tusomera nti amanyi osoma Bible. Agimanyi kakati nze kye nagambye mu komera tandika okuyiiya buli kakodyo abamu omanyi kye babakola abagagga bali eyo ebuzira otuukayo bakupromisinga okuta ne bakuwasaamu n'embaga abaana babafumbirwa embaga komera sebo basajja n'abasajja komera libamu bawala basajja libamu basajja bokka ate Shiba gwanyumizaako ati Shiba naye yali musajja ng'abasavinga kaakati ekkomera lyekyekintu ng'ali mu kkomera ekikusinga y'abasajja nga Shiba nga yengu yetunda nga bamuyita Shiba kati no lwaki tobyeteranga mu episodes nkugambye yabiraba ogw'omulo gulimu ebintu weebiti kati kiriwo ekiti nabadde ndina gundi emu gye mbagambako nti gye ŋŋamba nti abantu nti waliwo ensi eyatandika okupracticinga okujja okuyingira mu nsi eno okukyusa ebintu kifuula nnenge kati olaba emisingi gyayo gitandikirira mu kkomera obusinga buva mu kkomera busibe bwonna bwomanyi oba buli kintu kyonna ky'omanyi ku nsi nga naye kitwala muntu magombe kitandika na kkomera. Kati nze we nabeerera eyo mu kkomera nyina ebintu bye nayiga bingi kati Matayo essaawa zino eno ekijja omubeerera ekizibu ennyo
lwakuba saagala kumwogerako mbaddeko no wane nno nyirwe ensomako wano mu Yeremiya mmeka 18:17 ebiseera ebisinga obungi abantu no lugamba bwe luti ya Luganda lugamba bwe luti bwe ndibanga njogedde ku ggwanga ne ku Bwakabaka okusimbula n'okumenya n'okuzikiriza eggwanga lyonna bwe ndibanga njogedde ku ggwanga ne ku Bwakabaka okusimbula n'okumenya ku musanvu n'okumenya n'okuzikiriza eggwanga eryo lyenjogeddeko bwe lirikyuka okuleka obubi bwabwe ndyejjusa obubi bwe nali ndowooza okubakola. Kati kiki enjagala nzijemu awo ku Matayo eri gyali kyekifo ekisookerwako okumanya Katonda ekyangu ennyo okumanya Katonda era omumanyi lwaki njagala nnyo enjiri eno era nalisabye abawutuwuliriza banaye musapootinga enjiri eno ey'amakomera njiri nnungi nnyo oba tolina option kati ejjembe wali teririnnyawo kyekiremesa ejjembe anti oba mu jjembe munda ate oli mu jjembe munda anti liyinza okukutana ligalaga gati obadde muweereza obusibo okimanyi nti nno ffe wetwali nga tuloga nga tukyali mu byensi nga tuloga nga tulogesa ekyo ekyambalo ekyo ekya yero nga tulogesa enfuufu ye omunda mu kkomera oba akayinja ng'era ebyo omuntu kasita akifulumyayo aba afulumiza ekyomuwendo tumuwamu ssente ekyo badde okimanyi eri ebyobugaga ebifuluma ekkomera kati ekintu oyo kyalimu essaawa zino eno n'empingu zennyini essasi ebintu bino ebikola mu kkomera bikola by the way okimanyi nti neera essasi byonna yonna n'empingu amaanyi agabirimu kyekikiralega nti wali nti nonze nali nsobolanga kwevaamu kano ka distance kokakana Katonda amaanyi agabirimu eri ebintu byogera n'obikomya amaanyi agali mu mpingu n'essasi empingu essasi n'olugoye olwo olw'obusibe lulimu amaanyi ge baluteekamu nga gwe tutera alaba nti abantu bekomera bawangala n'okuwangala nno nnyo sometimes abali munda mu kkomera omwo kubanga embeera gye balimu mbi naye lwaki kubanga tebalumbibwa myoyo olugoye luli lubaamu amaanyi olaba enensi gino emisingi gy'ensi enensi gye tulimu eno waliwo awali ebintu ebyobuli ebyobugaga by'omutaka bakayanira golodi kopa ono machule whatever n'ebirala ati ebirungo ebyo ebisinga obungi tebikwatagana na myoyo bisiba omwoyo kati empingu kasebanga ekuliko kuneeno wekuti ne bakusibirako empingu toluddamu kuloota omuntu ayika empingu toloota kakati ekino ekigoye kyekiringa nga kalekaleko omusumba kango wandibawo njukiza ewafe omusajja omusirikale yatwewunyisa edda nga bakyakwata omusoloza ebiro ebyo olwabi olyako yali nayo kati omusajja okyogedde nti naliyo mubinyumiza mumubi kati kyemanyi kiri kimu zine soda tuli mugundi yaki gamba ezikiriza yeegibuladesimukanko musolo olaba nobeera mukyaki mulwako mwensumba mukwatagana n'omuntu ogwo okusinga mukyala wange ye namuleka ku myaka 24 kwali mbusikiriza kula kati noono soda ne bagendawo babeera ekya era musumba obonyumya ebisolo gya dduka yensinga nze mpulira kiwulire simanyi banaye waliwo kati ebisala by'obusolo ebyo omusajja waffe bamuyitanyukira mutovoni ng'agenda yali ambadde kishoti ng'agenda ajjamu empale yaliko omuguwa kati nga bamusibye n'empingu kati ng'ajjamu empale ng'omuguwa guta ng'adduka bwereere n'empingu omusirikale yalekawo bano abasiba abalala n'amugoba olw'akapingu amuggyeko akaki yamunoonya n'agamba talina gyatwala mpingu yange n'amunoonyeza ddala mpaka bwe yamala omuzzi naye wandiba oli mutuufu kugamba nti empingu erimu amaanyi era bwe bagyeta musaba omuntu akola atya egulibwa nabugulibwa kyattunzi so amayembe gagudde gasobola linnyira mu tegasobola naye nga gagayina
asobola olebi amayembe kintu kya layisi okimanyi nti nosobola n'okugenda okugula kayaya n'atambuza bizinesi bakwamujjera wangamu amayembe nga wewulira likutamye litandisa okubako abantu empinga olisiba omuntu anyumidde ogenda kugula kayaya odda nejjembe ate lizaala okutuka obukutusi ejjembe liringa kitenga nyungayo nalegera ebyembe mulizaala okutuka obukutusi lizaala muki olamba buli nalyo lyetaba mu bikolwa bino baabe byebaagala ennyo anti ge gasibukamu obuseegu nga gawemudde muganda wange abe ndi mu kifo kijyamu amayembe mukyomagawemula era tewali musamize atawemula taliyo olaba kati musumba kangu wabadde okubadde kubadde ojjayo ejjembe omuntu aliko ejjembe nemanya aliko empingu ejjembe tesobola omuntu ng'aliko empingu wabeera eri munda mukomera ng'oliko empingu nagambi tosobola kuloota tosobola nakwerwanirako kati ekyali badde ng'ekikola ng'oli muli munda mukomera either ovaayo ng'ofuuse mulungi ng'otegedde Kristo oba ovaayo ng'oyonoonekedde ddala. options ziriwo bbiri. Singa oyingira bulungi mu ndagaano zaabwe ayinza okuvaayo. Endagaano ani aziteekayo ezo endagaano z'ogera? Abasajja abasawo baganda kati omugagga Kajubi neyamusiba omusawo we bonna bali mukomeramu. Naye akola naye paati ye. Naye akola paati ye. Eri mugundi ate eri bawanye ekitiibwa amadiini oba enzikiriza. Abasamize balina we batuula balina paati zaabwe ze batuulamu. Yasinza. Abalokole balinamu church yaabwe abakatuliki aba Seventh Day buli ddiini abasiraamu bonna buli omu alina eddiini ye wasinza. Naye eri tebakkirizaayo obutiititi obwo kubanga bakimanyi bejja emiti bojja emiti. Era wona agenda okunoonyereza ojja ndaba nga kizibu kya kusanga kukomera nga liri mu prison sector nga teririnamu omuti gwa muvule oba mukokoowe. Bugenda ogende ng'okeberako ko. Anti lwaki? Kyama kyekirimu. Kubanga ebyo bwansi babyera basimbirayo. Bibifo bya misambwa. Emiti mwe bawa ebyoto. Abakwasaganya ebyamateeka tebakkirizira mu bintu byampo. Andi akusesa. Osebo kimanyi polisi ino omusawo w'ekinnansi waayo. Ng'akola. Amusumba kawutaliyo. Polisi ebeera kuno omusawo w'ekinnansi. Kati ng'akola kati ontowulira waliwo omusawo w'ekinnansi w'eggwanga kati. Ani w'eggwanga. Uli ate bagatandika nunangalo anti amanyi abantu bagatandika nunangalo nze ntambulira nnyo mulayini ya Katonda kati ebintu ebisima musawo w'eggwanga simumanyi mbulira abasumba nga babujingo bakakanda abasumba b'amaanyi abakola omulimu gwa Pastor oba musumba no twawukanamu obatugatta kukyabasumba nabo tugendeyo omusumba nawe wagira banaenda abawasanga abaliwa abawasanga leze enjiri ya musumba nze n'abanda baje bamanyi yenzi yasobola okugula wano olutalo ku bannabbi b'obulimba yenzi esibo najira yimba mpise wakakisa kano mbalabule kale dakiika emutudde ku mwana ng'obulenzi abalungi abatulaba ku Expo TV twagala kubasaba bana Uganda nti at least oba ng'olya tokyategeera bulungi oba akole bwati konekonewo tosiimula busiimuuzi asimulemu enfuusi ayinza olowooza weyeesiimula ayinza okulowooza nti ateredde koonakoonawo ku mutwe omala okukoonakoonawo ku mutwe munnayuganda oddemu okutegeera bannange mbabuulyeko ekintu kimu ffe we twalokoka tetwasiriwala oyo pastor andikoze awagira abantu bewase ogamba pastor Sirwadda ono omutukuvu bujingo si bujingo yakola statement Sirwadda yakola statement eyo n'agamba nti abantu bawasa ab'ebika byabwe ab'enganda zaabwe kubanga abantu abo yabulira enjiri pastor mbo ffe twalokoka twafuka bakika kimu kyamuna kati naye banayo n'omusajja oyo omusajja akoze kyamaanyi nnyo okusiriwaza bannayuganda naye bonna baasiriwaza bw'obeera nga gy'ogenda
manya nno naawe olinako akabuuza kakwesoni mbakakozi kabaweka abasajja abo nga bakoze onnyo kabaweka tinakewese obulokozi omubusanga bazimba babizimbulula okero otya n'okosa statement eyo nga n'abaana bo omuntu wama wetulokoka ne tukkiriza Yesu Kristo tufuuka basiru musumba kango omuntu asobola okolamu ka slight mistake eyo jakakasa n'agiddamu naye bwe yayogera yagamba nzigudde olutalo yagamba musumba kati nomwoyo afugira mu ntalo naye akusobera ate eri kyaki ye Victory Church kati kyaki tewali Victory tewali ama bannayuganda mumudde awo presiding officer tumureserving actually nze awo ku view ye Katikkiro yamwatakiza naye nze awo nze bwe mba ndaba Katikkiro naye ayina obuzibu ne Musumba Soda naye ayina Musumba Katikkiro mutuufu mu nsonga ye kubanga obuwangwa bulina kibogera ku kuwasa obuwangwa n'ennono naye ne Soda naye simuteeka kate nnyo musango teyaba baakinze n'ebyawandiikibwa temwamatidde mu kakiripu ke baateekayo tebateeka byandiko manyi kati abaana abo abateekayo gundi Yesu kati muddeyo mulabe enjiri yonna muyinza okuba mwamukuta by'omusajja wa Katonda abaana abateekayo kuba ze speech we gisubira mu bujingo sibira surprise eri abantu bujingo yateredde mbuza bubuuzi ate kati Musumba Mulamba amawulire gagambulamba manyiriza okuwakana kubanga bamusabidde tewalenga bamusabidde bugembe omuganda abaganda abo balaba manyi lwaki twetaga twagala ennyo eggwanga lyaffe Uganda sebo n'abaganda bagezi bagamba akubanja kasita awerekera akola akuwalana nga gujja bagira gubula asala kakati ate by the way kamba bulieko ekintu kimu era nakyo kubeere kulabula eri bannayuganda amagombe kati ekintu kye gasinze okuyimukiramu essaawa zino bagiyita divorce actually Stan ayagala nnyo ebintu by'okwasa mu Luganda tutambulire wamu anti kati anonya actually tobwagala ate kino ekintu kyo njagala nkibabuulire open mu lwatu amagombe tegaagala kuwasa amagombe tegaagalirako ddala kye bayita kuwasa gaagala enjawukana buli kadde kikyogezaago isaawa kuba amanya getwogedde abanja yagenze nawerekera akolaki naye kuba okuliko alina omukyala anti ayinza otutomeza ate kati njagala tubalansinga tasobola ssebo musajja ali experienced naye nedda kambirekerawo naye ekyenyinza okugamba kiri kimu waliwo ebintu byenyinza okuyitaako okugamba omuntu nga bana bakola divorce waliwo n'ebintu byolabanga kati nze siganye kango njagala nnyo Olivia namubiri Olivia mwagala nnyo n'olwekifaananyi kye nafuuka olw'omulimu gwe neetikka ku mutwe gwange ogw'obusumba simanyiddwa ndowooza abantu basukka mu 2,000 oba olyawo manyiddwa abantu batono naye sisobola kuddira Olivia olw'okuba twawukanye nentandikirawo nengenda nenfuna n'omukazi nemuwasa ogwo omusalaba gwange ndigwetikka ogenda sigala ng'owudde kubuulire baaba omusalaba gwange musumbadde waliwo yabakoze statement bagamba nti Matayo ali kusasulira ekintu kyakola okuvvula Katonda osobola kyogerako actually tewali yali kyayinza okugamba anyinza obutabaayira nnyo Bible egamba omuntu kyasika kyakola atya kyakungula mbagati ya Mukama kati tosobola Matayo kasita yajja abaguwegendereze abantu bonna abavudde Katonda tebawonye kubonerezebwako era bafunye embooko mu ngeri ez'enjawulo wabula embooko zijja mu ngeri zaki zanjawulo waliwo abafa tebwatukira waliwo abasibwa waliwo ababonerezebwa mu ngeri ez'enjawulo kati Matayo ekintu kyavaayo kulaga actually abadde apromotinga Stan ate tewali ye kati gwa promotinga yagwadda
Sitaani alina amaanyi Sitaani yagwa. buli musumba gw'enkyazaane n'amuwaana emmotoka za sitaani buli kimu kya sitaani ayogera mazima abe ogenda kunjulira ate ko litaddemu emmotoka buli kimu musumba it's on record ne wiki ewedde ngenze emirundi ebiri mu bbombi ng'okulamuza emmotoka eyange buli kyempulya sente sitaani buli kimu sitaani buli kimu sitaani yakiwamba neggulu yali wamba mukati amagulu alina kwana kati sitaani mumugulumiza nze okimanyi nti nno nze siri omukwabo abasukumya sitaani obugagga za kedi eziri mu kampala za sitaani computer 66 gundi okujjako nze kyemmanyi kiri kimu waliwo ebintu nga byo bya sitaani nga abasinga obingi obikola ne bera successful nga babiwonga naye ate nze era nyina engombo nyina kyemmanyi kiri kimu nyina ebintu binyimiriza ebiwandiikwa biri bisatu ku nsi era bindeetedde okuleetera okuwangula ekiwandiiko ekisooka omutuukirivu atambulira mu butuukirivu ng'empologoma ekyokubiri teri ddogo mu Isirayiri ekyokusatu nze ntoola nakwebaza nga wenkimaze nekiba kya sitaani nga kiwonge kati mbaddeko ne kaleso simbi embizi tusaidie mwamba ate kati tulaba bayinza onyiiga omanyizi kyenjaga ku bantu bayinza onyiiga ulira baka sodo yabasomoozeza nnyo naye musumba Peter ne Kango katubagulira ekiro embizi ya kinaana niba gitugulira oluseke pro max nze bano nali kikozeeko nali kirabyeko olaba waliwo nakeera ku matya nze tulina nyone ennyumba yange ya bisenge dining room ne sitting room ekisenge kyange n'ekyabawala ne galaji mu musula abalenzi ennyumba yange etyo yenkana tulinamu amataala gokka tunateeka mu bintu byakwejjalabya ebinywa amasanyalaze temuli yadde n'abamu tukwata ngenda n'engula ensawo yange yamanda efumbire wange ennaku wikyeza ngeweddewo kubanga kyenyina kyokka kakati lunaku lumu lukya okuva ku nnaku z'omwezi 2 okutuusa ku nnaku z'omwezi 2 omwezi guweddeko 2 okutuusa ku nnaku z'omwezi 2 size nnaku 12 nga baŋŋamba nga nkozesezza amasanyalaze ga 600 nagenda okukola interview ng'ennaku ennuma nenkola interview eri kati natuuka nempulya naye abasajja ne banansiba oba ne banakola kyo manyi tebaagala bagambako naye nentuka nempulya nga kinsuseeko ne mbagamba bannange naye nammwe ab'amasanyalaze mwetereze kati nali ndi awo ng'oli ansindika emitwalo gy'omukaaga alekerawo okwasama namugamba kasitozimpadde yambuza yalo kameseji okalabye katirekerawo okwasama kasitozimpadde katisaba omuntu emyezi 3 ate emyezi 3 nali nkozesezza amasanyalaze ga 600 amasanyalaze kikaki adamu era ndi musimu kati gatambula nga bwe gagala kati gatambula kale wemuddiramu nga nziramu so omuntu newagwamu oluyi lw'embizi wanene sikinako by the way soda embizi eyo simbi era abantu abalya embizi tebatawezebwa na nnyo mizimu nawe kimanyi nti embizi n'omunnyo okimanyi bifaanagana embizi n'omunnyo so de gumba ly'embizi nga wali wanisa omulyango tewali muzimu mukogedde mwannyinaze Sara yaŋŋambye nti Matayo yali talya mmere erimu omunnyo wulira kakana kale munnayuganda munnange kale awo kalina okirungiyizaako naye kasoogere nti byebituufu kale yagambye Matayo yali talya mmere erimu ki munnyo kati sime kabadi kyakalya kati kankubuuliko ife twali tusamira kati nga tumala twali baavu nnyo balunkupe lukyolo abatalina yadde Simoni muli mpunyuunyu bano omuganda ayogera ekigambo naye sigenda kikozesa kirabika kibi bwe nkoko egira mu mutonzi kati yeffe kati nga naye twalinanga eŋŋombo twalinanga enkola yaffe ey'ekika kyaffe nga tusonda ente
okuva ku mwaka mpaka ku mwaka. Mwaka mulaba musonde ntemu. Nga tewera. Ya naku nkulu. Naku nkulu okujaguza okuwonga yo mwaka. Ekika kyonna okusamira. Ekigambo ekyo kitudde kyagana. The whole clan nga musonde ntemu. Ekika kyonna okumala omwaka. Ngate era nawo mutuuka nga teziwera nga mulina okwewolerako. Kika kyalima abantu. Neki sente ziganyi sakubula wana abasonde twalina mu kanisa nambe yasondera ekinusu omwezi mulamba ne munango olaba musumba mutufu netaaga okujunwa njagala emmotoka mutudde wali lindako gwe tomanyi bizibu byange tomanyi bizibu byange njagala ne katate nga mbagambe banangire kati kankubuulireko ekintu kasaba jimu wali waffe nze abasoose ogivuga nze abasoose ogigula ekika kyonna kati kikyo nnemerako nage ngenda buli lunaku nze golaba buli wiki ngenda emirundi ebiri namuze emmotoka olinga musumba ono buli kaseera akebera kati ate kati yanjigiriza kati olaba mbadde nga nkubamu ekoti yange zino mmala okukubamu ekoti zange zino waliwo omukwano gwange ali Dubai yamperezayo ka perfume akalungi nekifuuwa bulungi. By the way, egundi Dubai na perfume omulungi. Emalo kefuwamu nenkwata Kevin wange nakwata ekibeera kyaffe kitambula nakyo kati ngenda gulayo nsawo kuba nayize kati nakikwata bulungi nyo netugenda tuyingira bondi nakasero yonna ngombolo kujinja londi yonna tuziramuza beyinje mani kati bagamba ate tubakiriza nakati nayize luli abadde bamanyi okujja nebakujja kumangu ekisawo nebakiteeka wali wali security olenge ekimu kati sinange kati ngenda kiganiranga nongeremu okutiisatiisa emmotoka yo ewaffe twali bubi nnyo tetwagirire nakate nabakubayo nzagenda okukola likodi nyenda gireeta enyenda leeta emmotoka oba ndijijjebwa nendeta emmotoka kakati tusonda ente egaana wetumala tukanga tunatera okifuna kati awo nga mufunayo ennimiro ekibanja ky'omuntu oba mu mwanya oba mu bitooke oba mu ki nga mulimayo oba kyengezaako kwogera mukitegeera nga nfunayo nga babasalira yiika nga 3 oba 2 nga muzirima nga musigala nga mulima mugattako babagatireko ku ssente mugule ente kati nga mumala okugula ente yammwe mumala okugula ente yammwe ng'ate musigaza yoko olubimbi luli kati okumanya ng'amayembe mabi nnyo era mazibu nnyo tegagenda yamba musajja waffe nze nkubuulira amazibu tegagenda muyamba okujja nga ente yaffe etugigula gajagala terimu munnyo mugira terimu munnyo nga mukirya esani mufunyeeko okuva omwaka banaye nze ndi mulabe wa sitaani walama olabanga otulaba ng'olina essabo ng'owuli essabo olikooye nkusaba ompite kangu ngenda kwokya essabo nditule namu bwe nti tegagenda kudiza bakafaya nze ngenda tuuka wali nga gambe mwena kati masabo mwena amayembe agalimu na buli kimu kyonna kyonna ekirimu kati muli mu ngalo zange muli muya Yesu kati awo mali ngokye tegagenda kulumbagana kati Matayo bw'aba yali alya enva ezitaliimu munnyo kikati kikulagirawo kuba kati fe abalokole tuli mu bintu ebyo bayitawo nze ndya bulungi omunnyo gwange nze siri mu bintu ebyo simanyi eddembe liri obuntu kati baali mujjako kati mukomera nawe era takyalya kati bebimu byayagala ave ewunisira sino ti Matayo ayagala ave era alajja n'abantu mumuyambe naye kati bano bonna bakalule balagawa kalule aliwa kalule yakumakudda naye okimanyi kino omusango okimanyi byokusaaga okimanyi kino Matayo yali nothing ekyo kigambo ndowooza kyekisinga ekituufu atusinga ebintu by'obulimba ngabanyumizaako bulimba bulimba ajja mangu nnyo bulimba talina power olaba soda bwe tuba okutegeera nti omuntu alina Katonda
tetukitegerera ku bugagga bw'alina. Kimanyi mungi wali abagagga nga yazze wano ffe tumusinza Yesu naye nga mu bugagga by'obugagga by'alina tudda waliwo ng'alina ebyobugagga bingi. Ekyo okutula n'emmotoka ffe ze tuli okuyanira kati dola ze tuli okuyanira kati ng'azirina naye nga nze lunaku nkebera ku dola euro pound rate weetuuse kyentegera kiri kimu motoka gundi no era nze emmotoka yange naagigula teri kumvuga teri kujinjoleza nakola dda pulaani kujeyoleza kwange kujevugira bwe bagireeta nkeera wali ku driving school kati ngenda okujja ngaoyize okuvugamu manyi omuokuvugamu yekigira naye okuvuga getaweka ebyo mbimanyi manyi ovuga emotoka kale bwenali nga nziba nga nzaavuga ezivaawo kubanza lyakunya escape muyali abajjawo nga bamaze okutegula nga tumaze esinga bamaze tebakola nga twategulanga ffena nawe era mubateguzi naye mbabulire era musajja waffe tumusabire saagala tumwogereko okusinzira ku kyewandikwa kiri kwa mukama wanaamusonyiwa agenda kubeeyo nga ayinamu enjawulo kati naye n'ekirala nga nkibagambe kimanyi kino nemunawandiika nemuna hashtag nga free matayo kimanyi alabika biyinza obakalira ku mimwa kozi kati olaba waliwo battles ezimu mumanyi lwaki abantu abayamba abantu ati abategeera wabeera nga ayamba abantu takyagenda ku street kuwa kuno bwana buli ku nguudo sente zireeta wabasumba amu ne bazirya balala tukikola mumanyi lwaki ojja kugenda oyamba omuntu nga ali mu bbato na Katonda olutalo lwe ate nawe oluyingiddemu olutalo lwe na Katonda kitegeeza nawe otandise okulwanagana ng'ali ku switi asaabira kibonerezo ali ku switi asaabira kibonerezo kyekolaba gwe sente zino zibatuwa bayirawe abamu tuzirabanga omukisa yes zifuuka omukisa kubanga tuzisabira zifuuka omukisa naye kimanyi nti sente ezisinga ezo ziba zigula ndagaano za bulamu bw'abantu era sometimes ziba omuntu atamanyi kuwaayo mukyaki tasobola kulaba gwe ng'owoomera nnyo omusumba oyo naye nga tobeerangako n'omulaba nti esaati gyambadde eteranka bulungi mutandise matabi yali tayagala nokwavuwaza abantu bajjamu akakomonabuguze kasambu anti obukomo bwali buyamba katutuukeko obukomo kubanga programu nze nokuba ntuse ku bukomo nabuze obukomo wataniwagakola byamatabi nabuguze kola byamatabi kubikula mulimba wamata era ngira kujja wano nabo obulete muneno Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. oli amaanyi ga Katonda bagawanyisa ono gwayogerako omuntu we asinza n'okusinza tatwala ku sente ez'ebyuma yewabaani abakubi b'ebyuma babakoleyo ekajiriro kaliko tolaba alina muleka asinja wali omusazi ungatadde ekifuba ali mukasente entebe yeetoloola ntuyetolola okyaki yeri naffe no by the way baffe afa bagula entebe z'ekereziya emiryango enzigi n'amadirisa afa bazigula ez'ekereziya
mufune misa lwaki bakikolanga bwetyo buli ayingiramu akwatibwa omwoyo gugwambi mwalimu wange gwe bali abasajja bali bamuzeyi bange bali baloganya ng'abasamize be bagulira ekereziya ate era nakati gweonoonyereza ennyo ku makereziya babeeramu era nakati bo kwanagamba tawaayo kwagala kuzimba kintu ye abalina ide abalina ekyemabega kyalisaawo naye kati kansoda omuntu watuuka okuwa olaba ne bana abali mu kanisa bano abatuwa ssente n'abali oba wamukundaino olina akuwa ssente abalina ekisinkimu ekimusindikiriza bate bamwewe mutukuvu abasitaani era twazima enfuna ssente nsooka nakuzisabye kubanga waliwo asobola okuwa ayagala kwambula maani ayagala kukwata mmeemeeyo kati omusamizi kati alumirirwaki ennyo kubanga omusamizi akimanya afutalo takolerera ggulu kati ali kuwagira bwakabaka bwa Katonda afuniramuwa ate okimanyi nti no ekyo kyoyogedde kituufu okimanyi nti noffe wetwalinga tukola eddagala erikwana wetumala lutabo abaana babuuke ffe twalinga nga tukolera ebintu ebyo byobulogo waliwo akayizi ketwagattanga ketwatabulanga ngezaako okugjayo ekintu kya musumba kyayogedde ekya ssente ku ssente zino kayizi ako twamalanga okunoga zikayayana simanya zikabino bino waliwo ebika byaffe byamalogo bina twakwatanga ne ssente netuzikumako omuliro evvu lyazo netuligatta muli kabino bino kati nga bakugaa nti buli muntu yenna oba buli muwala yenna gonna akwatako ne kayizi kali akwagalenga ssente akuyayanire nga bwayanira ssente omutima gwe gukyuke gubiruke babinula olaba soda namulimba ko kumulimba namulimba naye namwetondera sande mwetondera yamulimba mbwalina ekizimbe kati naye ngaasula mumwale kati namutwala nemutuusa ewaka wange wena nali nsula ennyumba eri mu kkubo amanyi mu kkubo wakati kati nga emmotoka zijjawo ziyitawo ezitinde ziyitawo waliwo traffic yegwako tolenga ebitaala nze simanyi oba kapoloti kali biki kategeera nange naye abantu weekali n'ennyumba weeri mu kkubo awo abantu abamanyi wakiso ng'okkirirawo ku Buganda School wansi awo ennyumba eri opposite Buganda School nga kalina tooyi nno kubunyumiza waggulu kati nga mubaza kati ate waliwo otufuna ekizibu omanyi okulya kuno okumanyi omanyi ofuna ekizibu kati kajja kulinda kiro tenyinaako buzibu nga olina okubaza n'odduka n'olinnya lumu n'ogiramu n'obala n'oddukayo ate n'obala n'oddukayo ekiswale kyali kizimbeko nga kiriko obuveera kati n'embuyaga bwejja ekafuwa ne kabikuba kati babuli etwali banaku nga naye tumanyi setaani era njagala obabulya baganda bange batuwuliriza ekyo kyokola ggwe kyolowooza nti onoonya kubeerwa kyolowooza nti onoonya ddembe omala biseera kkiriza Yesu Kristo nga bukyali toyonoona myaka gyo kati kati tuba tuli awo maze omumanyiiza ng'ajja kati omu yampitakawo ku kibaala yansanga leero gyo yanyumiriza nga naye kolo nakusanga nga bakuba wali okoze wali wadde ki nze nasanga muntu nga bamukuba saategeera nti no yegwe n'empitawo naye saategeera waŋŋamba nti bankubira bwereere saategeera kakati kumbe omukungu yansulako ka pulogulaamu juke yali ali ku university kati ankubira ŋŋamba alo switi ati munanga mkamingi konze you are coming ati nze nali netwala mugagga ateeraga ensonga lwaki nsula mu kubo genda kukiswa mugagga teyeeraga kati ankubira ng'amba nzija kati byansulako pulogulaamu nga siinamuwadde n'ebya nogenda okole kati nkyama ku kibaala okole nkole
era omuyaye omukyala mulaba n'omusajja balina ki ekiredio nga namulaba nga addiza omusajja namulaba nga addiza balance omukyala omusajja nga addiza balance bali bazze babiri ndowooza mu kaloogi kati mbalaba nga baddiza balance konze omwana omugezi mukama nagamba nanti nayinanga engombo yange ngolohanga nanyenda nko wataliita ekitegeeza mu Luganda nga atali nzita kati ndalaba omukisa akulo nenga mukama ampadde omukisa nyenda nensoka nembabaza ngendo abagendo oyingira mu kibala ate bayingira mu kibala mbansudde nembangwira nengera nemwangwira namala omwangwira nemuchekera ogenda mukuba ensoobo nenzimujjamu kati kumbe wanene bali wali abanda baba babiri kati webanda bangenti kasana mala okutambula wenti nenvaawo nga nabo bayaye ebanga basebo tuzigabane ngendo zibala munga zizina okutwala Olivia ku kapoko joint giri mekolo ne sazitegeera mwendo bazinsuuza kati wena bagamba wampeeko webagamba wampeeko lange nenaha zino zino okukola buli yange kati nemba waayoko obutonotono ebagamba nedda nebagamba mutwale ezo nentambula nengenda nebankubira enduulu bagamba banne baba bino babibyagenda kakyukanga nabo balina kati nze omukungu ngenda ku nkoko waliwe basiikira enkoko so bangulayo bugenda bukyoja mu miro obuweweeza omugenyi kati mbakyali awo abasajja bajja bansalako bankuba eŋŋumi kati omukungu yali ayitawo ati mukaodake akkirira bamuyisawo swi yayitawo asanga bakuba omubbi teyamanya mubbi kigwe bakuba agenda okudda nga sikyalinaga yongerayo kubba nadde waka nga nzina ndi nti ntambulanga kikoko nga nzimbye muno kati jo yambuuzizza ne kati juliwe nali mu kyakyo nga naye nekyaki naye eno oba etusiriwazza oba etugeziwazza etugeziwazza kati wenzo empa obujulizi neerabira kati mugamba lumutu lwako luli okuba onzibaawo bankuba ati angamba wama luliwe wadda ng'olina ebizimbye wama baali bakukuba lyo byebye naswadde naye negamba kasitono yewange mukama guyamba mubiri alabye nekkangu naye ate olaba munaku zino muwe essanyu eryaddala wagambe mutwala awutwamututte namututte natuli ekiro z'embizi ezo bantu babiri tuzirya katwe tumala okulya weba esigaddewo ntonotono tugipaakinga temulekaayo ffe twali banaku ffe nga tulya nanyama erimu munnyo mukama atuwadde ekisu ekiri ennyama nambiru tumutumiddeko mu linnya wamubbiranga bireediyo musoma bireediyo bimanyi bino bikaseti naye mukimanyi nti no nali simanyi nti waliyo benawe ebireediyo kati gwe ekyo kikino nkiraba kati musumba yalokoka ne bwekimukwasa era terekerako towulira maddu olaba luli we nabeereranga mu bulamu buli kati nga wembeera wano nendwawo okubba nga n'engalo zange zitandika nezigira nga zikankana ebyaddala ne kati wenziwulirira nga zikankana nga deliverance nze mu kyaki kasangwanika bwe nti mu bbanga nenziwulira nga manya mukama aliwo bagenda okusumulula luli bwalinga bubbi kati mukama yantendeka kubba mu kusooka sitaani yantendeka okubba nga lowooza awangudde nnyo kati mukama ate ye nga yalaba oluvannyuma lwa byonna ngenda kubba myoyo kugireeta eno mu kristo atali mubbi wa myoyo butereevu nnyo nga mbuulira njiri nakati wanene waliwo abawulidde nga baliko mu mbeera y'ekika kyange bane tuwunzika ensonga z'amata mubaka ki omusobola omuwa abamwagala kuba bamuutilizinga nga bawomerwa ebigambo bye kyenyinza omugamba simuboogerangako namu interview yonna kyenyinza omugamba kiri kimu nga nze pasa kango nti anywere nekola kyerima kozi bwadiringa naye asobola okumusaba n'amusaasira kijja beera oke naye kibasi kyekyo alindeko muzeeyi agende lwakitula bajja mmuta wamma we bali kitegeera musumama abantu aba basusiba amenvu bubaka kivubawo kanze kyenyinza omugamba Matayo n'abamulaba ate n'abalinga nga Matayo
kuba kati waliyo Matayo waliyo musumba gundi ono gundi Bamu busibe gundi bamu busibe senyonjo nansana senyonjo ne wali nono gwe basiba nalukalala omwana wa Katonda omubwa kyenyinza okubagamba n'abalinga ye kubanga soda okiraba soda ne musumba kamu mugenda kukiziganya nange social media eno ogiraba ffe tuweereddwa omukisa nti abantu batulabye naye ffe style mwe twajjira engeri gye tukolamu ffe ebyaffe twajja tubuulira njiri nze ndiringa na deliverance kusomesa abantu kubalaga nze nabagamba wano I don't preach Christ sibuulira Kristo yekka nga nabagamba akapande k'ekkanisa eri keyawandika egamba nti tubuulira Kristo yekka era ye yekka nze ndaga abantu tebayita obulokozi ne deliverance nze mwe najjiraawo era ekyo kyensomesa era kwe kuyitibwa kwange kyendi era bwe nkiyimiramu omuntu asumululwa kati ye Matayo ye ate yajja na byabusamize byabuwangwa nakulumba bakulembeze kati ye agamafuta simanyi oba Mukama yagamuwa kati nze kyeŋŋamba abali wano nti social media eno epika epika eno esobola okwogeza ate nammwe soda nammwe mutupika naye n'otamanya nti bemala okubyogera nenva mu kamera bwe nti ekiddako miggo yogera kwakwe kalina traffic yako emiggo kana akaziralo kano kapika oyinza okuba wano eddalu n'oyogera ebikutta kati bw'osoma bugundi message bible bw'osoma proverbs mungero 18:21 egamba nti ebigambo bitta kyokka ate ebigambo biwa obuki obulamu kati Matayo kyalina kati okumanya n'abamulaba balinga Matayo naffe abakola omulimu guno ogw'okubuulira enjiri kati ngaffe tulina okumanya tulina okuteekawo limit biki bye twogera biki bye tukola bannaffe abaatusooka mu kintu kino ba Paulo bo bakola batya ba Petero ba Nathanieli yayogeranga ne ba Dawudi tebamutta Yokana bwe yayogera obubi ne kabaka Kerode bamutemako ensingo nga muvuna n'okubba mukyala wa Filipo ffe kye tulina okumanya ng'oggyeko twagala views bannyabo ne basiba omutwagale nga tekuli kutukubyambo mpa view yo nga tokubiza miko lwaki oyagala nnyo male kuleeta mikubyamiko musumba kangu bwe twogera ono presenter bwaleta moderator bwaleta ensonga n'ogaana okugijjayo bulungi ogamba oli mutiitiizi kijje yogera musumba wabula n'olweko n'olimu akatengo kyomanya kati Matayo already ali mu spiritual dire ng'ogyeko gundi alisole mu physical dire bamudire eyinza emyaka gy'amaze tulina bye tukozeemu nga ye tasobola kati ne bwaba kola tasobola tugoba okiraba tulina bye tukoze ebbanga lyakama tuli sure nti oba agenda vayo yes kati ajja vayo naye ajja kuvayo nga tuteki ebbanga oyinza n'okulaba nga wakuvayo nga bukulembeze maze ekyo yes kisoboka nakyo kubanga yadirinze nani namukulembeze kati ate omukulembeze to make the matter worse omukulembeze amulaga tamulinako takolako statement tewali mukulembeze omukuseera amulimu omukuseera n'okudaalya omukuseere bamita just imposter kyeteeka kifaananyi yeetaddewo wano ffe gwe tulaba yeetaddewo bw'ati naye ng'emabega eno waliyo waliwo abantu abatawulira togamba waliwo abantu beera open kale gundi yeetaddewo yeepaatiiseewo naye nga si yeye yali muki naye bamusaba ebbaluwa eraga nti osindikiddwa esefusi nga tagirina bamusaba ebbaluwa eraga nti bavudde mu state house nga tagirina ne bamusaba ki bwe tulaba ebifaananyi anti ebyakwata Matayo tulaba ebifaananyi byali bya drone kati anti nange kati nsobola okukera ku makya era musirikale ali nange nsobola okukera ku makya nenkola ki n'olwanira omukulembeze nsobola okukera ku makya nenwanira opposition nempaaba mu gavumenti kubanga gavumenti etuwa eddembe eri bwaba naye kale nze kyenalibadde njagala oba kyenalibadde njagala okugamba abantu abagenda otuuka mu mbeera eyo bwetyo kubanga abantu bangi wanene Uganda ekisinze ekintu ekigenda tuleetera obuzibu tulabeko ku mbeera ya Gaddafi social media nze kyenjagala okugamba abantu abakola ku social media naddala nzikanzire nnyo eno ku bufuwafu obw'abalokole nti ebya Kaisali tubye Kaisali ebya Mukama tubye Mukama waliwo ensonga nga tuteekeddwa zoogerako ate nga tuteekeddwa zibikkako
byombi nga tuteekeddwa bikola awo obeera owadde Kaisaali ebibye kati oyo omukulu nze okusinziira ku ndaba yange y'ebintu muganda wange ayinza okubeera wa 232 nga gondi nga mzee yamaze nga tumaze olaba mzee yagenda 232 mzee yatugambye tumwongere ekisanja kimu talina buzibu musajja wawe mzee bwato tugenda fena kweyiwa ku mzee nalimba kamaleyo ka point kange nze kyensabira Matayo mukomera kyabafuna musumba kanga tuge mukomera wali enjiri ate era kituufu nange nagendayo nga tuwulira enjiri mukomera wali enjiri Matayo asabe kye bayita amagezi n'omumwa mumwa n'amagezi nange era 2015 gwegamba akomewo ng'amanyi biki byalina okwogera kibatalina kwogera olaba ffe tetulowooza nze soda nfunye message 3 ku kalulu ka 2026 sogera nkuwadde wali okudda kwano nga njogera oli mutiitiizi nkumanyi nedda si butiitiizi nze ebintu bya okujja nga Mukama akintadde ku nti kyogere nalukala yangamba soda woba otyanze ndeka mu kamera kati aliwa nalukala la yoli Gordon Muzaani kati aliwa nakola program eji ne kati first of all kati ulira kati family edoba abaana bwaba yaliko buweza ng'aliko ekkanisa kati yasaasana dda kyekibulaba nze njagala nze mbalo kaka kalimu ekizibu kankaka zokimanyi ndino wemba nga ndabye nga mpiseewo nnyo nga nemwetondera nze jaji basonyiwa mzee atwagaza nnyo Uganda yagamba Uganda yense nyamu atwagaza nnyo Uganda mzee obeera munawaga Uganda mzee kati by the way leka kugambe kino kasembyeyo kano ogambe tumalirize Abaganda balina kagera akagamba kati nabo kankwateyo okwasa makutte kiki ekyennyanja temukamanya okwasa makutte okwasa makutte ekyennyanja tulina okuba abeegendereza ku bye twogera tuyinza okulabika nga abatiitizi ku bintu ebimu naye ng'ate nze musumba sekitoleko waliwo abantu abanneebaza musumba otukoze bulungi okuva bwe wajja ekitegeeza nti singa sajja oba nenvirawo wano wabeerawo ekitundutundu kyendekeredde kuba kati ffenna abali wano nze nina abanjagala nina abagala musumba kango ate ona abatwagala fembi kati ekitegeeza nti okubeerawo kwange tekukosa musumba kango n'okubeerawo kwa musumba kango tekunkosa kati nze nina gurupu yange njagala ekitegeeza nti bwe mba siriwo nga njogedde oba neneteeka ku bitangasa nkwatibwa ne bankola ki n'oluusi ne bankole oyinza kati okuvaayo naye nga balina kye bakukoze nga bakwonoonyeeko first of nenemya ne Mukama okugulumizibwa kubanga Mukama ku nsi 14 ki nze nkimanyi ku bantu abagenda okulwawo okufa yenze nina okuwangaala byenjogera nina okubeerawo nga byogera ebbanga nagamba nyina obunamu busatu naye ndaba sinakozesaako wadde n'akamu ndowooza kalulamu so kati omulabi waffe mbaagala nyo eze musumba sekitoleko Peter Mwana Soda atugambye tumalirize sangibwa kuzira 75 Prayer Power Church wetusangibwa abana ba service of Mukama abawo omukisa may God bless you Anacho ogattako niraje kitonotono ekikyogere abantu basuubiza olala okudda of course njagala kubebaza olabe nti lwebereka kale njagala kubebaza mwina abalaba Expo TV n'abagala Musumba Kango wamu ne Expo TV mutukoze bulungi ekirala kyenjagala okwebaza anyway soda olekayo kintu kyomwezi kale mwebale nnyo mwebalire ddala bampita Kango enjoga bderi obuweereza abuyita Believers on the Local Ministries Matuga wensangibwa oba ng'onoonyaako 779 300 41 2 eyo namba yange y'essimu waganira ku MTN simanyi obubala kati MTN kazi kaliko kala ki MTN ate kali nako nitokozi tokagabangako nakakwata totukalina mu mutwe ebintu ebyo nnyo mu kigambo ne spiritual so mikwano gyaffe program efaanana bweti
etandise olunaku olwali ku expo ogenda kuba ng'ogirindirira ne bwoba naawe ng'olina idea ng'olina debate mwena gweyagala ochallenginga omusaabusa ino gamba nti oyo mwagala muki mu podcast enamba yaffe esimu eri 0770 944266 akwata yenna n'omugamba njagala ki podcast tugenda funanga okuwa exchanging views ku miramu egitali gyange eri emu tetuboola mbu oba balokole omeri abakikwatubenga bagamba mbu ekyano yabalokole bokka no we welcome n'oba mukatuliki n'oba musiraamu as long as ng'olina okumanya okutavoola muntu sekujjana n'oboola okumanya please jangu ku expo lugirungule ne wabanga boola naye nga mwetefutefu okugumira embooko yeka ngajja mune abalayi bafe abalina olugezi naye kale kati anti gwe ekiwewunyiso kimanyi kati gwe supporting abatavoola abantu naye abavoola Katonda n'obutaba supporting abavoola Katonda tewali beŋŋaana abavoola Katonda mbagaanira ddala sikkiriza muntu abavoola Katonda kuba nalaba abajja anti ekizibu ekyenjawulo kiri kiti buli omu Katonda wamba mujje kubanga oyagala kuvoola mwana wa muntu ye osobola okumuvoola abigwera luzira naye ebya Katonda bigwera mu giyeena bujja kuvoola Katonda wano ku expo ojja ddiringa ne Katonda kama batukumire basawo n'anyabo tubadde ne Abe abadde kamera timu yonna ebaddewo Abe yakulembeddemu okudesigninga ekintu kino kitandika butandisi wabaawo ebisobye kitandise butandisi musobola otuwabula kyetumanyi gye tunagenda nga tukikola kijja ba perfect for now bye bye Export TV to the world.